oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Hiyo drone kutasegenya hiyo drone. Oli ku Bokati TV onaku olwalira ate mpozi nkwaniriza nnyo nawe bali kubera mpozi nga ate otugoberera ngo tufollowinga na mu buli mbeera tukuwa amawulire goyina okubera mpozi nga ate ofuna ku nnaku nga uno olwalero onaku olwalero Mr Update abadde ateereddwa ate mwana tunaddamu n'awambibwa drone zimuliddewo bamusise mmotoka ya lawyer we Shamim Malende abadde afulumye bwati ekigo bwati ne babasimbako emmotoka ne zoolekera ne zigobagana okakana nga bamukutte emotoka ya Shamim Malende ne yonoonebwa bulungi bagikonye maaso ettama nisobola okubeera mpozi nga ate aligongobala nkujjukiza Kabuzi Restaurant okubeera mpozi nga ate ogenda n'ofuna ekyokulya ekyomulembe ekikwatagana n'embuzi ebyende ebifumbe embuzi eya supu embuzi eri steamed embuzi ensiike embuzi enjokye byonna ojja kubeera mpozi nga ate obifuna bulungi nnyo olunaku olwaleero njagala nkuteereyo vidiyo zino ozirabe bulungi nnyo nga omukulu bamutwala mbirimbiri bamugoba kinajjukirwa Alan Sewanyana naye yateebwa era naye n'awambibwa mu ngeri bw'etyo n'atwalibwa etamanyiddwa up to now tamanyiddwa olunaku olwaleero balooya be bagezezzaako okuteekayo ekiwandiiko ekidimandinga aleetebwe mu kooti era ateebwe nga taliiko kakwakulizo konna kansooke nkuwe obuvidiyo buno. Hiyo drone kutasegenya hiyo drone. Bane tondeka Solomon. Tondeka. Drone wambia segirinya wanange. Nenda Aniona gula wogo. Wekiri wano kimanyi ayagala ogenda kubigere kiri kukubo hiyo drone wambia segirinya musharinge bagatukuba teka simu hasi nda kakasajja kakoleka kamaro bayitako Kampala sokove kusimboli sawa zo tuli bubiri tugudde wansi kawembe segirinya awambiddwa Honorable Segirinya awambiddwa musharinge Shamim Malende naye akwatiddwa bawambiddwa musharinge tunakuli masa ate kyekizibu tajja sobanyiga bali musharinge yo drone yiyo bakulembera akamotoka kano bakulembere basookeyo Honorable Segirinya awambiddwa musharinge tugenda nabali agenda kuvaamu notino genda kuvaamu sikulimba bana baponye n'omuntu wano anti kyembagamba eriyo owa board omwe akoneddwa bagamba obayimirire nziremu ey'amalende mugenda wano watoyinza kutolina kyosobola kukolawo bannaabe bwegatyo bwekiri Honorable Segirinya awambiddwa drone Shamim Malende akwatiddwa abasekiriti abatannaba kutegeerekeka naye nga bamwapidde ku prisoni wano era emmotoka yange yonna bagikubye so embeera bwetyo bweri omubaka kakasa mubutongole nti ateereddwa prison naye atera n'akwatibwa mu kiseera kyekimu era kati atwaliddwa mu kifo ekitannategeerekeka. What has happened is that Honorable Segirinya Muhammad right now was set free by Chief of Prison, but he was rearrested or abducted within setting a microphone. Yeah.
What is going to happen next? We are just going to follow due course of the law. So we have to find out what charges is being, where he has been taken to. Because like the Alan Swanyala incident, what has repeated itself. So it is very unfortunate that court orders are being abused, but we are going to follow this up to the end. So what exactly happened when he was moving out? Yeah, when he was moving out, we were called to go and pick him. So we took our vehicle and then we opened for him to sit. But then the security vehicle started running after us, following us and chasing us. So we had to drive at a breakneck speed to reach where the media has been, and that is where they intercepted us from at the front, and then they took him away. Prison, then they got to eat at Munani Motoka, Ganso, Namateka, Beremoka, Kisai, Mokumona, they had to wait to Seko, Operati, Tumunona, the Tubukuri Natura, the Motanetanico to go every Demuku, the net to go and you know, nothing to Ganyo, or to Dala cameras with Sivade, or Rufako Express Highway, then the Baberanga about to intercept him, and chicken motor maso, Erayon on the Sawali, the Tueranga Jamu Wampaka. Embere nayo kuyisolugayo mu court order. Ya buswavu bakyongera okulaga nti enkola y'amateeka eyisobwamu olukaera tekyaweebwa kikitiibwa. So ky'obola banti bannayuganda bagamba nti embeera bw'ekyukako obukulembeze ne bukyuka osanga bino eby'okuyisa olugaayo mu court orders binaabeera nga bikuuka. Robert! So embeera eriwo bannange, embeera si nnungi nnyo. Bannange embeera eriwo abali ku the updates online page. Honorable Segirinya amaze okukwatibwa era n'awambibwa ne Shamimu Malende kenyini emotoka ye nekubibwa bibinyo. So bane embeera eriwo musharing live video eno esobola okubeera nga etambula. Honorable Segirinya akwatiddwa akwatiddwa, so mawulire si malungi okusinziira ekigenda mu maaso mu ggwanga, naye awambiddwa. So yembeera eriwo banaye musobole okubeera nga musharinga information eno esobole okubeera nga etambula viral. Kooti bagisizaamu olugaayo kubanga kooti nga bwe yakola Honorable Alan Sewanyana neera bwe badde ekoze ne leero, naye embeera bwetyo bweri. So embeera bwetyo bweri baganda bange mwenna abali ku the updates online page, abali ku the updates online page. So embeera bwetyo bweri baganda bange. Honorable Segirinya naye bamuwambye. Honorable Segirinya motoka ya Shamimu Malende nayo watu bagikoze bagitomedde. naye ate munnange atukwasiddwa bulungi, naye ate ne batandika okutugobanga tulinga nga abalina kyetubye
kumbe bagala kubeera nga batusuula te mu mmotoka endala era oluvannyuma batukiise emmotoka ne bamupakkulamu lwampaka emmotoka ne bagikubakuba so embeera efaanana bwetyo ne bamutwala nga bakambwe nnyo bakokinze emmundu ba security operatives baffe so nsonga ekwasa ennaku naye nga bwetyo ng'ebadde nange nga munnamateeka mbabuuza nti mumutwalira kimutwala nti stupid ne baga enter ne bagamba what offense have I committed ne bamuyingiza motoka yaabwe ne batwala mubuzaawo n'agenda so mbeera ya nakwavu naye embeera bwetyo ekidako essaawa eno era ffe tujja kubalaga nti ffe tuli bakozi bantu abarespektinga amateeka tetwagala tubafaanane baagala okulaga nti ffe tulinganga naffe abakozi befujja ate nga so tugenda kukola prosesi y'amateeka tukole application ya biascopus okulaba nga tufuna amazima n'obwenkanya era tukimalungi nti ekyo nakyo kirina We are here at Chigo Prison. We have come to pick Honorable Sejirinya Muhammad after securing a release order from the court. However, the unfortunate has happened because the court order has been abused. After handing over Honorable Sejirinya Muhammad to us, we started driving and then they started running after us and following us at a breakneck speed, the security operatives clad in black, until they came and put, and got the person from the car. So embeera bwetyo bwera bali ku the updates online page. Wano we tuli kukuba erikyama ekigo era nga amawulire agaliwo obudde buno Honorable Sejirinya Muhammad abadde ateereddwa naye olunaku olwaleero n'awambibwa nga ava mu kkomera nga bwe bakikola ku Honorable Alan Sewanyana wa Makindye West. So emotoka ya Shamim Malende naye mugiraba yennyininyini bagitomedde ne bagiyisa bubi ne bamukwata ne bamujja ku steering ne bamukuba. So embeera eriwo obudde buno naye nga twagala obategeeza kyonna kyekiri kijja kubeera nga kiggwa. Tulina okubeera nga tuli bakkakkamu, tulina okubeera nga ate tuli solid nnyo than ever before. Uganda yaffe ey'olwaleero gyolaba amanya alenza asose email birawo ki anze bana egenda bebadde manyago amanya gawenze mbaraka mare banange ndabike kembadde sirabangako abasajja katono batomere Sejirinya Muhammad kubanga wabatutte emisinde giri gyennyini nyingi mbadde sirabangako omusajja katono atomere emmotoka ya Sejirinya Muhammad gyabaddemu. Bannange kyensaba gavumenti bannange ensonga ezikwata enkola eno nsasagge y'amaanyi bannange kyendabye kino wetagisa okubeerawo obwenkanya amanya aganze mubaraka So yembeera eriwo obudde buno embeera eriwo naye katusooke tufune omu ku bayambi ba Honorable Sejirinya Muhammad katusooke tufune omu ku bayambi ba Honorable muganda wange kiki ekiriwo obudde buno kiki kyetuzzaako kiki kyolabye amaziga gankulukuse embeera amaziga gakulukuse paka egagenze kubanga report wakedde ku macanga tugenda muno nawa twakedde ku kooti ekololo omulamuzi n'atwagbeera beiro n'atugamba muno n'omubaka n'amuwalirizi order ne tuzireeta ne tutuuka wali ku kigo ne batugamba muddewa emabega n'embeera gye twalabiddewo ng'eraga bulazi kwafedde okujja ekigo n'embeera tebabweke naye twatuusaawo nga bayiye buli kigundi abasirikale ba prison bonna nga kyenkana baweddewo batadde wano netwebuuza omubaka w'abantu gwe balonda kati embeera eriwo okulaba nga eggwanga mwe tutuuse so tukivumirira n'ate buli eggwanga mwe tuli bwe batufuga naye ffe tukivumirira tulina okubalabisa buli embeera tulina balabisa dictator ono paka ku lasiti ate tulina kyakola wakati omuntu bwe bakuwalirizi order n'ofuluma n'oyingira n'emmoloka kuba ayingira emmoloka ya kansu Shamimu n'ayingira naye wano wenyini we tuli ku siini ne bamukiika emmotoka osege ne bamukiika emmotoka abasajja abawanvu n'abampi ne bavaayo ne bakuba buli namawulire ne bakuba ku ffeffe n'abaliwo
embeera ne tukola ki omusajja bamutwala nga balinga abatwala ono omusajja gwempulira lyeruzira gwe bateekako ogw'obujju ono omusajja ono sinajja miru mukulu kubabuza abantu mulaba bagiteeka ku bantu bannantalo enkwata gye bakuteseginya balina gikwata koni osegeera sebo balina gikwata koni tebalina gikwata mubaka w'abantu so ettaka ly'eggwanga lye tulimu neetulwane kuba buli onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusayi ffe tetulina kyakukola katunyigirize naye tugenda tuuka ku nsi ensuubize kasita katonda embezi waffe kimu tugenda katubalabise naye katonda ajja tuyamba twabe nga tufuna ku buyinza naffe tukole ki twerwaneko ng'abantu muganda wange embeera ki eri wano embeera eri mu ggwanga Uganda bannaye twesabire nnyo embeera y'abasajja bano balinyiridde ssemateeka naye nga kyo tetusubire gweganga Uganda ffe tuli mu kubonaabona Seggirinya mbaka ffe babadde bamutuwadde n'ayingira emmotoka ng'ensi eraba naye abasajja bano abasajja ba Museveni ba state operatives batandise okukola emizannyo gya kwekanku kwekule batuganye okuyingira ku kotagaadi so bafe butuse mu nsiko mu kotagaadi mwennyini bwe badde bamuwambye naye ffe bannakawempe mwerwanirire omubaka ye abatalina namanyi nagerwanako bakutte ng'akwata ekiyenje n'onalebo takyalina kyakukola baba badde mukoowu so tumusabire yonna gye bamututte naye tumanyi era bamuzizza mu safe houses ezimanyiddwa ng'ekireka tumusuubira kireka mbeera y'enjawulo kati kawempe kiki ekiddako bannakawempe mesagi kijobawa abalonzi bannakawempe ffenna twekembe tetutuulira mubaka ono mubaka abadde influential bannakawempe totuulanga omubaka wolaba bamutyobola batolobola balinyirira kaluuko bannakawempe tuzukuke nsala bavubuka abalina amaanyi tutandika okutambula wetusubire mu kireke tutambula otanga nga tunoonya omubaka nga tulinga banoonya ensenene tunoonya omubaka waffe kubanga amateeka gamutuwadde amateeka banyampi banyini be bagavvodde so mu mbeera eyo atakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira bannakawempe musike mulwanirire omubaka wammwe kubanga abadde influential zonna amalwaliro kati gali down ambulansi ziri down kati woosibwa omuntu ng'oyo agasa eggwanga mu butuufu oba ovodde akaluuka bannakawempe bannakawempe tuve twelwanirire so bwekityo bwe kiri abali ku the updates online page ndowooza olaba nti abantu beeno esaidi zeeno mu nnyonnyo kiggo olaba nti nabo bennyini bayongobedde olw'okuba nti ekituusewo olunaku olwaleero omuntu n'ava ku prison ng'atambula bulungi n'agenda mu mmotoka ye mwabadde alina okubeera ng'atambulira emmotoka ne zivuga ne zitukiika ne zitumusokokolamu okubeera nga bakola ki nga bamututte kino tulina okubeera nga tukivumirira kubanga kimenya amateeka ate nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe ery'obwebange okubeera nga tutambulira mu ye nga bw'abeera alambise so yembeera eriwo obudde buno naye nga twongera obbategeeza nti tebinaggwa twongera obbategeeza nti dino tebinaggwa kubanga tuyinza kubeera nga tutambulira mu nsi eri bweti ensi emenya amateeka tusobola kubeera bino nga tukola ki nga tubitambuliramuko so bwe kityo bwe kiri abali ku the updates online page tugenda kubeera nga ate tubategeeza kiki ekiddako okusinziira bannamateeka abaffe nga bwe banaabeera batulambikidde kitegeera bulungi tujja kubeera nga tukomawo twongere okubeera nga tubategeeza so katubasibule for now musharinge information mwongere okutambuza amawulire mwongere okubeera nga mubalabisa tusobole okubeera nga ekintu kino kitambula vairo so embeera bweto bweri baba otyo bannakibiina kya NUP okulina omukulembeze muyite principal owa NUP bavuddeyo ne bavumirirwa ekikolwa kino ne bagamba kikolwa kagambe kirinyirira eddembe ly'obuntu era muboogedde mubaddemu n'omukyala Betty Namboze bakireke naye n'agamba aba NRM bawulya bulizi kati nsaalwa nti emyaka gye babadde mu buyinza tebasobodde kukolera bantu baabwe bakiikirira naye bakulembera bintu bibagasa nga NUP bwekikola oba bwekikoze kuba sente zaabaweebwe kugula emmotoka bo basalawo ne baziguliramu abantu ambulance emmotoka z'amazzi muno mukabi bulabula n'ebirala bavuddeyo ne boogera kuliko n'omukyalo omwe era situ naye ayogedde ava mu Busoga agambye nti
kati beebuuza ebibaluwa ebibadde bisuulibwa mu Buganda ababisuula bebabeera nga babakutte Alan Sewanyana ne Segirinya mu Busoga ate bino nayo ki kubanga ne mu Busoga niyo batandise okubeera nga babisuula kati wano omukulu Ssemujju waviirideyo n'agamba obukulembeze buno bumenya mateeka kasooke nkuwa amaloboozi gano ogawulire bulungi. Bakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti ne beeyimirirwa naye oluvannyuma lwe beeyimirirwa Honorable Segirinya akyali mu kkomera ate Honorable Sewanyana olwamutadde era ne bamuwambirawo. Bwe twogerera tewali amanyi gy'ali. Bino babikola ku mbaka wa Parliament so si omuntu owa bulijjo. Tebabikola kuba n'abantu bemulaba abavuzi ba bodaboda abakozi b'omu butale n'abakola emirimu gyabwe egya bulijjo bali mu bikola ku babaka ba Parliament. So twogeddemu ne bannaffe ababaka ba Parliament aba NUP era bagenda kukwatagana n'ababaka ba Parliament bonna ab'ebibiina n'ebisinde n'endowooza ezuumirwa Uganda ne bannayuganda okumakinga sure nti kino tekiba kya bulijjo. Ena kubeera nsonga nkulu kubanga ddala nsonga nkulu. Mwami Museveni ali mukulu mwannyo olw'okuba ffe abaka ba NUP tetulina mululu nti gavumenti yaffe yatusasula obukadde 200 twegulire emmotoka abantu emmotoka ne bazireka ne baddayo ne bagula ambulance ne bagula emmotoka z'amazzi ne baddayo ne bakola amalwaliro mu kitundu kyabwe kati ensonyi zimutta era kyova olaba bagamba Segirinya bwewagenda notta abantu e Masaka lwaki twalabayo ambulance yo omusajja ng'alina ne passport eraga Sewanyana nti kola olunaku lwe bagamba lwe yatta omuntu yali Japan ng'awerekedde ttiimu ya Uganda ey'abaana abalema abaali bagenze mu mpaka nga ne Segirinya musajja wattu update yali amazoba wa update tindi Amsterdam naye era ajja n'akyogera nti watemula abantu kale ngamaliriza oba abantu baffe baatemula abantu tetuganye naffe tetuli waggulu w'amaki twagala babakwatenga amateeka bwe gakola ki babatwale mu kkooti batuleke ffe abaabo balaba bakkirize looya waabwe bakkirize abasawo baabwe era kkooti gye basindise gye baba babasibira naye bwe baalabye nga kkooti eganya okukkiriza migambo byabwe ebinafu ebibi ebitali mu nsonga yonna omuntu ategeera kyasobola okusinzirako siba omuntu kwekola olukwesikwesi babaleke wali babakwate kati babatwale mu kkooti maaso. Mukiidi bulungi nti Muhammad Segirinya n'olaba Sewanyana be bali kuwaayiriza nti batemu baviira mu kitundu kino eky'Ebuganda aye ate n'ebibaluwa birijja mu maiso mu kitundu eky'Ebusoga titwidde oba obwire bava mu makomera bajaidinda n'ebitundu by'Ekamuli baataayo empapula balumukayo bayira mu makomera era ekyo bali kikola kwongera kusiiga NUP kifaanani nti ife tutuli ba mirembe nife abayita abantu ababaka baife tibenigiranga ku mwekyo. President Museveni agezaako okuba nga afoojinga ebiboozibozi ebitagemagana kubaka baife okulaga ekifaanani ekibi aye ife tulisigala nga tuli bakowola bannayuganda nti tusigale nga tuli walala tulwanirira ensi yaife. Twagala nnyo okuvumirira okumenya amateeka okw'ebitongole ebikuumaddembe naddala CMI ne police counter terrorism muna mwalabawo Honorable Alan Sewanyana nga kkooti emuta negamba ajja kuvanga wakajje bamuvunaani olwamuyimbula ne bamubaka n'abuzibwawo olwaleero tubali tusoma mawulire waliwo manager wa baasi eziyitibwa Kasamba Swale Tinka amaze wiiki 2 nga tebamanyi gyali abantu bwe bamuzudde ali mu Mbuya military police CMI omukyala gwe bayita Jane Ngabire Omunyarwanda bamujja mu Nnyonyo ne bamuleesa n'omwana omuto wa myezi 3 mu nju naye CMI ye muyina okusiba abantu si bumenyi bw'amateeka. Constitution egamba omuntu bw'oba ogenda omusiba omweyanjulira gwa musiba gwani omusiba ku lwa musango ki mu ssaawa 48 tekukubeera ng'omutuusiza mu kkooti okuvunaanibwa. Constitution y'emu yeewa bail yekkiriza abantu okweyimirirwa kakalu ka kkooti. Museveni aveeyo abeere mugumu bw'aba tayagala bail nga tayagala abantu kweyimirirwa kakalu ka kkooti kasita yasinza nnamba ennyingi mu Parliament ajja akyuse constitution agenda okuva olwaleero teriyo kweyimirira muntu we bakusiba mpaawo atali kaaba either bali kutanga Museveni agenze nga bwe gwali ku gwamini oba olifiirayo ne kkooti asobola ozijjawo olumuzita abantu ng'obujulizi bubuzi n'agenda mu magye gy'ali nga yalinga chief justice ng'olukusiba okutwala mu magye ne bagamba nti kati oyo tumusentensinze to death n'obeereyo ba ne bakutta. Otherwise tuyinza kuba ng'olina provision za constitution ezigamba nti omuntu atekwa kukwatibwa bw'ati ekyokubiri waba akwatiddwa bino ebiteekwa okubaawo ate gwe n'ogaa nti nze nkozesa kulaba abantu nga baba otyo awo we tuli embeera awo wennyini weeri
okubeera mpozi ng'ate Segirinya asuzeeyo neera abadde ateereddwa olwaleero asuzeeyo tetumanyiwa gyatwaliddwa. Alan Sewanyana naye bw'atyo. Ebijjambya n'ebibaluwa bikyagenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo. Abasoga nabo baba kuwagambye nti tebamanyi lwaki biriyo. Kati omukulu Mwai Museveni ye avuddeyo n'agamba ddala omuntu assa omuntu lwaki obeera omuta? Lwaki obeera omuta agenda alye butaala ng'atatta abantu? Kati wano nno nze ne nkulabanga okwekuba endobo. Yennyini yagamba abapoliisi tebalina kulwisa bantu mu kaduukulu, kitegeeza banafu tebakola kunoonyereza kumala. Ate kano bakoze okunoonyereza bakutta abantu bawadde bail ate babakola ki? Baganye okubata. Kwegamba ne bibeera nga bikontradictinga. Ekyokubiri nsuubira ogenda okukwata omuntu ng'okoze okunoonyereza okumala nga w'omuleetera mu kkooti oba owaayo obujulizi oba owaayo obuwe bujulizi bumulumika nti wakola kino oba wali mu kifo bwe kiti. Naye okusinziira nga bwe muwulidde abakulembeze bombi Alan Sewanyana ne Mr. Update baalina ebifo gye baali. Bano ku dates ze bayogerako nti kwe baddiza emisango egyo olwere tebaalina mu ggwanga. So ye mbeera sijja kubeera mpozi nga ate nsukawaawo. Nze Sula Ssenyonga mbaagaliza okubeera obulungi. Mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV